Today bamwe batandika Bugenge tawo bali basatu ikawo nyo kugifomenga Bugenge buzira tawo yali masaka buli ng'amaali nyo busobola kwa bali yakalebera awo ino bakola sente mu mwami ino bali bizinga ku estate awo bali makamba ikene kale kitu kubona liwo mu kubana abasembayo nje ndiri yasembayo omulenzi kati bangiza manisa jabbi kukonvinsinga ndikirizo kinekyesko bambone ngadi brain jabbi yangezaako kati koyidikendi zeka so damu somusakaliyo era yena yagamba naye katonda w'amaani nno aye nga binagira kendi eri disipulini natuuka mukyala magoola yanenda ino olw'okwemba kwange yankoba ati nendo mpandiikire ebbanga ningemaku emyaka gyemaze mu kalyo muno college TTC n'ebintu byembikoleyo nandika olwemba yaba hit ey'omulembe guno dowuda yali hit mukyala wagola ndi famire bagenda ino emento yalwenda abaana balwenda ino asuuka ensonga mu TTC nga tekagobwa tekakobwako era koba okuwa fwizi nga nakajja bugyetamwezoka nasoma busomesa era kanyigana ekyambere okuntunda ine bulamu ogirana His Excellency the President of the Republic of Uganda yayina programu ebyoddakola political towards it by then yabaye kutambuza omulamu ogw'ebisatu okulembeka gwali mu mukaaga nga amujase ndali second year yakati the president akida ayebagaire kale TTC nejja okuwaya naye kuteekateeka mangu olwembo olumusangaaza nateekateeka olwembo mu 3 days najja nalwembo awo nga ndikwemba omulamu gwejera ngeza gumpayireko nga ndikwemba kulembeka ekyo kyantunda ino obusoga gano nayemba pulezidenti yange njirira ati yasuka butwenda ku stage nga sipiiki yenje biraka kujogera nga njembye mutama tutuvwawo twajja twatamera mu shedi yavuga n'omuntu nga tanesipoti yadde okunonya yabuza kumba itwagaya obwe ndipoyaniriye akati ekosi yemala myaka emeka nakati ya myaka ebimu gavumenti nti ndi mu gusooka yankoba ati wakola mutaka nakati nkati ati ni bwamala mutaka ndi bwona museka basi kwa lumukira ngolo batu bakati lokuwaya bumbu ngifwe nga ne naye basitikiye na jukuba rent engeza yankobera nalungo nga katonda akati nakyo bokole so natandikira okumanikira president oya nenda yatoka mu State House yatume MP TV muzibu baina bona Prince